ekyokujjonkera abantu ba Nuupu ndowooza y'ensobi gy'owakaasoose okukola mu bizinensi yo. Sigaana onoonya kyakulya era nzikiririza nnyo muvubuka ateekinga opportunities zonna. Naye okutabiikiriza bizinensi yo mu byobufuzi olabye gye kukikomeza abalala. Sagala kubeera wano nga nsimpasayizinga naawe ng'ate owaba. Ekituufu kyennyini liri puzzle ozootambulira ku simpase. Maanyi g'abantu ensi yali yakusuula era be banyumirwa ennyimba zo. Saawa eno NRM ekwagala mu kampeyini yokka naye ng'amazima amatuufu gonna ebbanga lyonna obaddewo nga bakulaba kyamuli. So njagala omanye nti NRM erina akaseera keekwagalako ke kano kokko okusanyusa abantu nga muzeeyi agenda mu kalulu. Naye bino byonna nga biwedde bagenda kukusuula wa. Tetwagala otukaabirira enkya. Ekyokubiri lwaki mulabikanga nnyo ng'abakozeseddwa? Batya Namyalo bw'aba yakupangisiza okuyimbira abantu ez'okulwanyisa struggle yazikuweereddewa. Teriyo Munnayuganda musiru atamanyi nti muli bavubuka banaku abanoonya ekikumi. Naye ekitta Bannayuganda kye kino liri puzzle. Mwe kwe kuvanga ku bivulu byammwe ate ne mujja ne mujjonkera abantu. Ne mutandika okulwana entalo ez'ebyobufuzi. Oli muvubuka munaku oba ofunye chance okukolera wonna gw'oyagadde no problem. Naye kola osirike. So genda okolere bw'oyagala. Komawo sirika. Ate bwe bakugambye okuyimbira Namyalo oba okuyimbira abantu be NRM bakuwaddeyo n'ekisawo ekirwanisa struggle. Otegedde? Nze siraba mu nsobi yonna liri puzzle kukola. Oba akoledde Museveni, oba akoledde Ajati Namyalo de chief mujjuzukulu, oba akoledde ani. Naye the biggest problem and the mistake liri puzzle gyali mu kola olwaleero. Kwe kutandika okukola omulimu ogutali gugwe. Tumanye nti nze bwe mba ndi muyimbi nga nyimbidde abe NRM. Omulimu gwa President Museveni nguleke ogw'okulwanisa Kyagulanyi. Kuba guno si mulimu gwo. Kuba oli ku live bw'oyatuukirize nnyo bw'olage nnyo one teriyo muntu yenna yasosonkereza liri puzzle na kumugamba nti kyokoze kibi. Ye yennyini yeekuba gears yekka ng'omuntu teri eyamugamba nti liri puzzle kyokoze kibi. Walabako yenna owa Nuupu Secretariat nga awandiika nti kati ye yennyini yavaayo ng'amaze okuyimbira bayimbidde ye yennyini n'atandika okufiiringa nti kati kyenkoze kibi era abantu bandowooleza bwe bati n'alwana olutalo n'akuliyetinga olutalo paka olwalero we lumutuusiza. Tugambe nti ayinza okuba yafuna akasimu. Just afiringa guilty ku kikye yakola. Kubanga lwaki tofiringa guilty mwana tu nga ne William Kakoma eyayimba oluyimba lw'eggwanga manye engeri gye yawummulamu. Anyway, so puzzle ya musajja watu yakuba sebeka yali yalaba gye bigenda. Nagamba abasajja tebampa mirimu. Abasajja ababeera ne Thanksgiving tebampita. Abasajja bakola ebivulu bya nabuza n'okubuuza mwabankonjera sayimbe wa Muwanga Kivumbi sayimbe wa Betty Namboze sakola kino ngabuuza bamubadde ki ati kati labayo ekisookera ddala kasooke nyanirize Dr. Nigro Mutizimbe abatuuliriza kambaga nti mwali nakuba kamera tezindaba ate kakeeyo bona owaza system ndala moro alero biri byobaddeko noyota dato obuwerere kuno you just babade bakwaniriza kalubi mukwaniriza gene maso nange Dr. Nigro mwali mu studio agenze kwewola kwasi Dr. Nigro mwali mu studio njagala kumaliriza n'ensonga ya liri puzzle. First of all liri puzzle yennyini ya feelinga guilty ekikakasiza ddala nti kye yakola kirabika si kituufu ne mutima gwe kuba teriyo yamulwanisa ffe tukimanyi bulungi ng'abavubuka abanaku era ffe kye twadvocatinga nti okuyimbira omuntu yenna it is your personal business. Tewandibaddewo Munnayuganda asosolebwa nti oyimbye ku kitebe kya Nuupu nti oyimbye ewa Museveni nti oyimbye ewa Besigye. This is your personal business. Onoonyeza baana kyakulya. Naye ekitutta kye kino mwe kwe kuvangayo ng'oyimbyeko mu Nuupu nojja ate ne weefuula ategeera ennyo ebyobufuzi. Bwe buzibu bwange bwe nnina ne Big Eye.
ndinga artist bwoba osaze deal n'ogamba nti kati business yange kanjiguzeeko ku banupu katukulabe ng'oconcentratinga mu music yekka si kwefuula ategeere nnyo n'ensonga endala okitegedde kati kyekikuba Lil Pazzo olwaleero nti olwaleero bw'otugamba nti ajja ti Namyalo yakuwadde business is very okay tukimanyi naawe onoonya kubeerawo naye ekyokujjonkera abanupu yo business yagikuweereddewa ogenda kumaliriza nga weekozesa okuleka nga yakuwaddeyo ebisawo nti bw'omaliriza okuyimba ku bivulu by'NRM Matuga kati beera buloga tulabye abayimbi bangi nga balekerera bizinensi yaabwe ne basala ate ne babeera ba buloga tubuuza Lil Pazzo ekyokubeera buloga ani akikusasulira okubeera buloga okutandika okwatanga kamera nojetunuzaamu nojjonkera struggle nga toli munnabyabufuzi oli muyimbi nga najja ti Namyalo bizinensi gye yakuwa yali yakuyimbira abantu si kujjonkera principal otegedde yo eyo business bagimuwaddi awo twetaaga okwebuuliza tubeere very otegera ne problem gye tusanga mu bintu bino ye muntu okugamba nti jangu oyimbira abantu banupu n'avaayo ng'ategedde n'ebitagenda bulungi maaso mu ggwanga tukkirize abayimbi basigale nga bayimbi era bakole ssente zaabwe simuusire naye nga tebeetaba kubitabakwatako mu kyekinnuma njagala nkumalirize ku nsonga ya Lil Pazzo nti abantu bavaayo ne bamubeererawo buli abebaddize wano abantu olwamusaba ebyenda yagambye nti n'abantu yabawa akawunga era nagamba abamusaba ebyenda bye oli nga yavaayo nagamba Lil Pazzo yamuwa ku byenda ne Lil Pazzo yakwata wano we baali mu covid yakwata akawunga yabawa kilo 10 yazitwala n'azitwala Nabanji gye yali azisololeza then bwe bazikwata ne bazitabika mu mugana gw'akawunga bweka era abanja Lil Pazzo ebyenda yamuwaddeyo kilo 10 ez'akawunga ayagala naye amudize ku kawunga yakamuwa problem eri wano ye muyimbi okufuuka buloga otegedde abayimbi bamaliriza nga beekozeseza ebbanga ddene nga teryamukozesa gw'olwokuba bala projects za NRM ne NRM project zeekuteekamu zonna si lwakwogera NRM erina aboogezi gavumenti erina abasobola ojjogerera concentrate on your music osirikire eyo olye ssente zo naye okwagala okwegula ate saafunye namba ya Namyalo mu simu kati kamujjonkerere mulwanire n'entalo ze kikusuula Namyalo yono mchala bwe nalabyawe mula nedda sebo nigulo tandika bigambo byo wano atati yawe mula nedda yayogedde ebintu with all due respect mchalo yo Chief Namyalo yani nigulo akulira ONC yatulaze na yekitone ky'okwemula takina mbuzi teri atakirina ukabikako mchalo yo ate yagambye omwambala kwambala mu bannamawulire mulina akajanja era mugende mpola Namyalo mugende empola nedda bwekiba bwekito tasiba abaana bw'aba yasaze okuwemula abaana bawemula kati bagenda muwemula takitegeera anigulo tuli omanye ensonga gye tuli katwagala tubuzaabuza Lil Pazzo yakoze ensobi okuyimbira NRM Lil Pazzo okola ensobi okuyimbira NRM nze ndowooza music business omuyimbi yenna abeera n'abawagizi mu buli wamu lwakuba ekizibu kye twafuna kyeky'abaana ba Nuupu abaana ba Nuupu bagenda ne balowooza bo omuntu aba ayimbira sayidi yaabwe aba ayimbira sayidi yaabwe Nuupu talina abaana ba Nuupu babaawa of course aba Nuupu be bawagizi baayo ekyamazima mu Nuupu teri ssente abantu bayimbayo nakwagala naye ate okwagala weekuli n'okukola akasente oliisa abaana gyekuli ekyamazima Lil Pazzo siraba buzibu bwonna genda kuyimbira NRM ate nekirala ate okujjonkera struggle nedda Lil Pazzo ekizibu kyennyini kyeyakola live n'azisulako nedda nkyemusanze oyogera wano Lil Pazzo yennyini yaleese obuzibu tewali yamulumbye kutandika muvuma
nina abayimbi bemanyi ng'ayimbiddeko side eno n'eno nga ye ayimba buyimbi abantu ne bamulekerayo osegera gundi ono mwana ono abuukabuuka n'abisusa kabako ye tayimbiranga ku mikolo gya movement yali agiyimbiddeko ani yamuvuma oyimba buyimbi toddamu tokomera utunyonyola lwaki oyimbye kuba ffenna tukimanyi nti oli nedda abantu bagamba tebamuganye kuyimba Lily Puzzle yalagako mbu ali mu struggle okitegedde kale bane bagamba Lily Puzzle tetuganye kuyimba naye biki byogenda okuyimbako nyimba ze ng'agenda biyimba ku mukolo ki nga bano tebageze wuliriza bano tebazaako kugamba gwolaga nti oli mu struggle ate mu struggle eno gamba nti abantu abasinga ba gavumenti bonona sente okitegedde kale gwe omukolo gw'ogenza okuyimbako gukulaakulanya abantu oba gwonona sente mu mbeera eyo okusinziira ku mbeera ya Lily Puzzle engeri gye yeeyisaamu eri abantu so kati kino ne kireetera abantu obusungu okunyiiga abamu ne baagala okuyisa mu Lily Puzzle egaali nga ye amaze okwejjayo nga bagezaako kugamba mbu talumirirwa abantu ogenda otya ku mukolo oguliko expenditures ez'amaanyi nga teri kigenda kuvaayo mu kuyamba abantu egamba nti sente za musolo si kyo nti sente z'abantu si kyo Lily Puzzle Munnayuganda si kyo tawa musolo aguwa kitegeeza alya ku sente ze tewaliwo tabu tewali mu tabu naye Calvin ogwawa simuzeemu Lily Puzzle okuyimbira wonna personal business ye gwomanyi sente meka zassa mu music we nze ekyo nzikiriziganya nakyo Lily Puzzle okuperforming oba performinze mu bakatuliki oba mu balokole as long as bamuwadde business agenda akolere abaana be ebyo bimba bye byekisimu anagamba tebikunyumira nze ensobi yange weerine Lily Puzzle weewano kwe kumala okuyimba yonna gy'ayimbye najja yeefuula ategeera sisitimu yonna okategedde n'otandika kulwanisa eno gye balowooza osobola okuba owa nuupu n'oyimbira aba NRM kubanga be baba bayise tebayita ba NRM bokka NRM ejja ku kyalo Bobi Wine ejja ku kyalo Nuupu ejja ku kyalo ne bakuŋŋaanya abantu bonna ate abantu bonna omuyimbi aba n'abawagizi mu buli sekita osegedde aba nabo gwe jangu tukuba ennyimba ze wateeka ku YouTube ze wafulumya ennyimba zo otambule ogende bannabyabufuzi beeyogerera ebyobufuzi byabwe kati ensonga eyo njagala tugiveeko nigulo wateekeyo abantu abakunjera Lily Puzzle saawa zino bakole ki abantu abakonjera Lily Puzzle nga bagamba tiyakoze kibi tebalina byakola kuba nedda tebalina byakola n'ekira bwavu bwe bubogeza ebyo nedda nigulo bwavu bwe bubogeza ebyo ge mazima Lily Puzzle bamuleka akole sente wabula Lily Puzzle asirikeko Lily Puzzle ng'omuntu asirikeko genda okuba muziki vaayo tonyegana ku byabufuzi bano abannayuganda ekirungi ekibaliko abannayuganda beerabira mangu kankuwa ekyokulabirako mu 2016 bayimba tubonga naawe project eyo yakulibwa Bebe Cool nze sirabangako muyimbi gwe baali babudde mu Uganda bano bazannya na buzannya nga Bebe Cool waliwo MPS tukana okusibuka n'agamba bw'ogenda mu taxi n'osangamu oluyimba lwa Bebe Cool fuluma we natakakasa Bebe Cool alina ekintu kyeyanjigiriza nti musajja nnyo nga bamukubye bwe batyo n'agenda n'akola ennyimba zaali bbiri nkabulengane n'ekyekigaanye bannayuganda yali n'atega ekivulu ng'akalulu kaakaggwa Serena neekubako bweti we nategeerera ekisooka bannayuganda beerabira bo kirirala baagala music gwe kasooba kuba omuziki nedda si beerabira oluusi tutunuulira nnyo abaleekaana fene tulowooza nti be bannayuganda kati gw'aboola Bebe Cool oli Saudi Arabia mu kiyomba do you matter really in the music industry on the ground nga ne bw'oba wali wano toyinaayo wadde tiketi gy'oyinza okutulaga nti nagenda kuwagira muyimbi gundi naye olwokuba wagula ekisimu kye kizimbye eryanda oyagala kutegeera nakutegeerera mbiraba wakagenda ku kyeyo tonnayuza na uniform sabu ngambe nti olina essimu etegeere gwe notandika no gambo banno bagula amasimu agabyamaanyi nga bali ebweru be baleese sosolizimu oyo yenna oli agula ekisimu kye ne Uganda yagiyita mu Buyisi Kampala naye ne yeefuula ategeera the all country advice Lily Puzzle eyo njite Lily Puzzle my brother not this message
Sikugaana kugenda kuyimbira muntu yenna gwoyagala kubanga okuyimba is your personal business. Ate kana akasero ino kakozesa okolerera abaana bo teri yajja muna Uganda atabikiriza byabufuzi mu business yo ali kuwererera mwana bali bakuyambira. So omuntu yenna akubuukinze genda oyimbe genda okole. Naye tewefuula nnyo ategeera oba kwagala nnyo bakuwadde business kutuuka kulwanira ntalo zaabwe. Ajati Namyale yakubuukinze nze simulabangako bwajja wano kujjonkera Kyagulanyi. Simulabangako mukyalo tavumangako ku Kyagulanyi. Ekyokubiri salawo oli buloga oba oli muyimbi. Yafuuka comedian na buloga. Oli comedian oli buloga oba oli muyimbi. Yafuuka buloga. Ono yamugambye asalewo si. Kubanga bino ebintu byonna bina emitango gyanjawulo. Ekisooka bwe banakwata okukubanga buloga kyanjawulo ne business y'okuyimba oyinza ogifiirwa. Ne one singa onaagenda no performing ayo nagyo performance gwe n'osirika n'obagamba ndi mu business yange. Kiralamu ku muntu azze wano n'otandika okutomokoka omugambo ku side endala. Ekyokubiri okulekanga bw'oba onegotiatinga n'abasajja bano business okola kino wammanga nti mbaguza music naye ate n'okujjonkera nabo bakuweeyo zino. Kuba kati okola bibiri abasajja ngo bawadde nnyo ekisitulazi ku business kwe bakubuukingira maama ng'oteekako obumodimodi bungi. Kale kubanga oli akusasula kumuyimbira kusanyusa bantu. Wuliriza oli akusasula kusanyusa bantu n'ozobayimbira n'omala ate n'omaliriza n'ojjeeno n'ovuma n'abalabe be liri puzzle. Kati kewerabidde Nigo bwe kiba kisooka abantu bonna abali mu side ya gavumenti tubadde tusaba Ajati Namyalo byonna byonna ya full figure byakola yatulazeeko nti abisobola. Ebisinga okuwemula kwe kwabadde ku Bulayo kasita Ajati Namyalo yatulaze nti asobola owemula ensi eno. Ajati Namyalo is good to go kati full figure ensi tekyalina kyemwagaza. Okyali kwa Ajati Namyalo yawemudde Ajati Namyalo banna naye gwe baawaako obwa presidential advisor ne bumuyita mu ngalo kisa kya Mukama. Wamulabye ki? Ne kati kankubuuze abo bonna ba presidential advisor bwe baba at that category nga bakugamba nti abo n'ebibavaamu be baadvisinga president. Bane muleme kuvumaganya bantu Calvin nse kumanyinga omuntu wa side eri NRM gwakola otyo kubanga tuva mu bigambo byesitaza bantu. I have a family nze nkimanyi there is life after social media. Ntojja kujja okwanjula omwana wange nina obuko ng'oli n'omuko so kati we protectinga nnyo nzizadde abaana bawala abalungi ennyo protectinga nnyo omuko okujja jjajja okujja omukyala okumugamba nti ono ssebo ye taata mu makaago. On a serious note ekintu kino tukyebuuze nga kukabanga ensi yonna etulaba kuba abantu abamu batandise okugereesa nti NRM nze siriiyo naye abantu bagamba nti abantu ba NRM bawemuzi naye tufolowinza Calvin ebbanga eri wala ekyamazima tafulumyangako kigambo kyesiga ate ng'ayogera okwogera tebakumukukubira ayogera mukikola mutya okubeera abasajja ab'obuvunaanyizibwa n'otunuulira abakazi abakulu nga Fulufika n'omusajja ng'oyo yani kisa kya Mukama omusajja kiva mu famire Nigro abantu abo tujja famire omuntu atalina wadde enkoko jaggulira nedda bwana Medi kanzijeyo nakano ffe tulina okuzimba society ekirala teriyo bantu bakulu babuvunaanyizibwa balaba nti bannange kisuse nti abantu abakiikirira President Museveni be bayita aba presidential advisor nti ne Ssaabakunzi najja ku live omuntu abuje buli kyomugamba kyakuddamu wajja abawemula ate yasinga ofuna favor kako ekyokulabirako omukyalo gwe bayita Namere munegoma nnyo omukyalo oyo Justin Namere omukyalo oyo bw'omugeraganya ne Fulufika amusinga ebintu bingi yasoma ekyo kimu taata wabadde minisita ebbanga lyonna mukyala ali confident nnyo amawulire agamanyi naye presidential advisor ekintu kyeyakozeeko nnyo ekyobulabe kyenazudde kyenalabe bwe yagenze Masaka n'atabukira town clerk naye era decent way yes yageyayoganye njagala kumaliza akantu kale
Goma tomwagala. Ane kino tekiri butaba tutereze gwanga banaye. Abatulaba abantu tutereze gwanga. Naye n'okwa omukazi buli wagenda maaso. Choka nga tumanyiga presidential advisor. Naye ayambyeko government. Kigambe kimuvaamu. Waliwo avubuka be yakwatako abawemula yayambawo government. Naye na yawemula. Ate kati awemula. Abakwata era ati abakwata. Kimumaganya government tisina nenkanya. Nti full figure asobola okujja nawe mu ensi yonna abamwemudde n'abakwata ekyo kimu oba tugambe full figure yandibadde wabuvunanyizibwa nnyo ezo family zagenda atereza naye ate wagenda otereza avaya awe mudda abantu oba tugambe nigulo bakozesa ekigambo akozesa ebigambo ebitayisikivu ate uliriza kiri kye nakugambye nti family omanyi ffe ekitukontrolinga si ffe our background ninayo omuntu gwentya naye omuntu atakulaganga maama we omuntu atakulaganga baawo ba mukyala we ddala ayinza kutyani ku baana abakomentinga kati ngenda kusaba ngandira mu kamera olaba nigulo olaba edda bagabanga positions nga basooka kubuuza naye omuntu ono gwe tuwa ekifo mu gavumenti mu makayi namu omukyala ne kati muwa abantu position ne posts nga talina wadde enkoko jaggulira oyo taina kyatya kweyambula actually bwana Calvin ne bwa senkulu bwa company ez'obuvunanyizibwa museza akulakulana bafuba okulaba ngo oyina family njagala njogere kino ekintu mu kamera naye oli akugamba ntaata wange yafiira Nateete ate yali mu lutale Namasuba mbadde nsaba abantu bangi ba blogger full figure partly blogger ngera following agina Mbadde nsaba full figure akotereko live mu njuye kubanga Calvin yali agikoleddeko ewe bakasuku bazikoleye wakona ngawe mule ebigambo bifanagana bwebi teyegalira mu motoka tewegalira mu motoka ebigambo ebyo byoyogera with all due respect bwe bibanga birungi biryoke tewegalira mu motoka tuleko mu ddiiro lyo nsaba otuleko mu ddiiro lyo oba mu kisenge kyo ng'omwami wo gyali nga bw'otugamba n'abaana bo owe mule ebigambo abaana bakuwulire bigambo byoyogerera bakyala bano n'abantu n'omwana wali byoyagala tokola kiri ati abatamanyi nti ayise ebigambo ebimaase ebimu bikubeerina okukola community awareness n'okutereza eggwanga kati leero kakati abantu be baakuza abatya Katonda abalina akasengejja mu lulimi lwabwe tukyaliyo njagala ensi ekimanyi nti tukyaliyo nti ensi yonna si nyononefu era nkwate kyakulaba ekona engamba Calvin ebbanga litumutula mulabidde n'enjogera gyayogera ajja kola ekyo ky'omusabye kati kenkubulire nsaba kankigumize nsaba Jennifer bo ebigambo ebyo byoyisa mu kamwa teka kaka mama egikuzaala mama otule mu ddiiro lyo tewegalira mu motoka woba okolera live owemula ebigambo ebyo maaso ga famire yo abaana bo n'omwami wo bakyala banno obamwemula ebigambo ebyo byewayisa nedda nigula disi tugambo oyogera ebigambo byogera nekyo ekigambo nakyo kitama kibi kyakuwulira ebigambo ebyo byokozesa tukkirize nti full figure secondly kambuuze olwo njagala kusubmitinga ku jjajja w'abaana full figure kuba kati zaali myaka egibeera jjajja wange Calvin ali tolimba nnyo ne muvubuka moto alina ebigambo byamokkodde nga sibiwulirangako nga bipya mu matu gange ne mu maaso gange secondly njagala kubuuza era kubuuza gavumenti eno ensa yaddawa omuntu n'amala okumokola ebigambo bino byonna n'enkonjera gyakonjeramu n'abantu abatali mu ntalo ze n'addayo n'atuula ku TV erabibwa abaana abato n'abantu abalala akasengejja mu baani abaweereza eri community kaliriddawa eggwanga lino likyalina ministry ya integrity and ethics nze n'ekirala tukyafolowinga weggwanga gye liraga kankugambe n'akantu kano natuuse okubuuza full figure kati ali untouchable mu ggwanga TV ekigambo TV ebeera regulated ne radio ba TV ebeera n'ekitongole ekikola akasengejja kwani gwe tuleeta ekirala omuntu waba ayogera ebigambo era nze natandise n'okulowooza full figure amaanyi g'alina agamunya emabega manene nnyo oba nabo bamutya kyesitategera ensi yonna nti etya full figure ntakyakwatwako nakyo kimu nalowooza namu nti
Senkubuge ampuliriza njagala nyo byakatamuka nakansolowooza Senkubuge oyo kola ne full figure alabika waliwo mbeke emuvugirako nga bamugamba n'otakola naye Senkubuge asobola okuba nga takyayagala kukola na full figure ne full figure alabika amaanyi gayina mangi nnyo nti ali untouchable nti ne Uganda buganda nikola naye emboka eyinza okuvugirako. Okay. Calvin obadde ogamba okay. Success FM entiko yeekulakulana tukkirize tugaane we tulaga tugenda mu kalulu era abayimbi abasinga kyemmanyi tugenda tambulanga wamu nabo era show zino zetukola entertainment ebyadde njagala obategeeza tuyinza obuteewala politics tukkirize tugaane shows entertainment ezisinga njagala obalayira tuyinza obuteewala politics era mwana mulezi Big Eye yayingidde endongo yayingidde agenda kubeera MP we Nasser oyo finito ne soko gwomu ku bantu kale mwagalize ebisima mubugirize nenda mwagalize ebisima anti kati yeyo problem kati njagalize nti omuntu ebisima yeremeredde agenda kukyusa ate bana Uganda ate yeremeredde ajina achievement kimbulamu aina nkoko jagulira Big Eye no uliriza Big Eye yazala abalabirira omukazi byabadde amwogerera ku baana be bennyini achievement ki yazala abalungu ngononya abakazi abakulu no kambabulire bwe tuba tuteke wakasenge y'abakulembeze omuvubuka munnanga alemereddwa obulamu bwe ayagala kutegerera community na constituency and I accept that bannanga abasajja abakulu abayina bye tulabirako ne bye twegomba baliriddawa mu kutukulembera tutuuke n'okulaba omuntu eyalemerera okugula 5 ku 10 mu ggwanga Uganda nga naye ayagala kulembera abantu agenda tugamba ki abantu abalemereddwa ensi ne batukubiramu ekkono okubeera abakulembeze baffe kyova olaba nti eggwanga lino litambula butambuzi muwawa abakulembeze tebakyaweebwa kitiibwa kubanga talina kyagamba muntu nze kati aŋŋambe ki ne bukeera ku makya nga Big Eye akugamba nti ye MP wange aŋŋambe ki Musa lemereddwa wadde okugula 5 ku 10 kikyalina achievement ky'oyinza okusinzira uliriza kikyalina ky'ogamba nti Big Eye ku lwakino tusobola okusinziirako okumulabamu omulamu Big Eye alina bufumbo foundation bamu ebyo byakiyita mu lujja ebyekifere alina bufumbo kozi kwe tutandikira okulabira omuntu ovunaanyizibwa alina bufumbo nti tunasinziira kuye okuwa example abaana abaffe ab'obulenzi n'abawala banyweza abasajja mu maka oba abakyala mu maka alina ki kyoyinza okuweerako nga example nti ekyo bw'ayita awafuna ttiki y'obukulembeze mulesa abavubuka olw'okuba bayinza okwambala empale nti oyo empale emunyumira bulungi kati tumuwe obukulembeze ensigo y'abakulembeze bali abedda basempanji kefa sempanji naye Calvin oyina buzibu omusajja najja okusaba ekyobukulembeze nga alina foundations alina amaka alina associations alina amasomero alina amaradios alina amacompanies Calvin oyina buzibu kino omuvuka avuddeyo ogezaako kuki ng'olibwa asooka agezeeko akyusa obulamu bwe nga tanalowooza ku byakyalo oli kankubuuze nti yasoma nnyo Big Eye yasinga gye yali asoma yeskiru gye tumwagalako weeremeredde mu community how are you going to change the community nze Big Eye nyinza okuba simumanyi nnyo bimukwatako naye nze kyongera kummalamu amaanyi ndiki ekindaga nti eggwanga lyafuuse lyakuza eggwanga lyafa nedda nkosenza ekigambo lyakuza litya bwe mbanga nina Rain ng'agenda kwesibawo tukimanyi tomwagala bw'okozesa ekigambo tomwagala oba abantu bali abalaba ojja bw'oleeta Rain n'oleeta ne nani Big Eye Ibrahim nobate mbu beesimbewo banani eggwanga ekigambo MP remember akiikirira ekitundu eggwanga abantu balowooza olw'okuba Bobi Wine yaliko amafuta ag'obukulembe kale amafuta galiko naye embandi ewange nga yajja nti MP mutwala emisinde tunaawa oyo omwana yani Big Eye akalubu manya card
nemuwane n'oyo mwana yasaze nnyo maaso gaabwe ne Rain amaanyi gajja kunzikwa anti bo babafuzi tebatunulira mulamu kulembeze Negro katono nnyo gwe omuntu ali determined n'okolera society omulabira kuki tubeeremu alina achievement ki ekigambo ng'omuntu ekidugulira tolinawo osulo oyagala kulembera abantu ekigambo bukulembeze kitambulirako ebintu bingi si kyamuzannyo bireetedde eggwanga okudda emabega mu sectors ezimu lwakubeeronda bakulembeze bakibogwe fefe nnyini ne ba MPs abamu abakikirira ebitundu nga toli mulabayiko kikituufu kubanga abantu bakibogwe abantu bajjali bazanya mwaba wa mirimu ampuliriza kino kyajja nnyo muweevu waliwo omuyimbi w'e Kenya yani gundi ya Bushoke bamuyita oh my goodness I'm forgetting his name mwerabidde Jagwa yali akuba ndongo navayo neyesimbawo ku bwemutima wangula Jagwa yali musajja muvubuka ng'agaggawadde nga wavunaanyizibwa wangula nebyakulabira obiraba mu parliament omanyi lwaki Bobi Wine oyo tumukkiririza mutusobola okumukkiriza mu byobufuzi achievement nti ye before tamukiriza mutekitegeeza nti ekyokumukkiririzaamu tekitegeeza nti muwagira ku bwa president Bobi Wine mukkiririzaamu era ne bw'abazzeewo asobola okukkiriza one yasobola okukola n'akyusa obulamu bwe naye abantu abeeremeredde gwe n'okuba ekkoona ng'oyagala kuyingira mu byabufuzi Bigaya alina achievement ki atulage tunoonyereze wadde ku famire ye nti teyagula tasobola de atalina wadde achievement ey'okugula amabaati 2 limu 2 agateke ku nnyumba ya nnyina kayanje ekyo kinene nadi kyeki nedda olabanga kinene waliwo kyoliteeka ku MP agenda beere MP atasooka atulage ebyo tulina okusooka tukole biography ku bantu abagala okwesiba ku Uganda olemeddwa wadde okukyusa abantu 2 mu famire yo oyagala kukyusa kyalo Abannayuganda era mwegendereze nina ekintu kyenjagala okugerera ku fulufiga mu 2 abantu bayogera bwekojjawe gwayogerako mu 2 fulufiga ngaali abavubuka nga 2 oba abasajja 2 aba NRM ne bagenda ne balimbalimba president nti Facebook bano batuvumirako ng'ate bwe baali bavuma government Facebook n'agijja ebyaddala neevaako waliwo abasiru abali ayinza okubuuza nti nga nze njirabako ne mubuuza osobola ogikozesa nga tozaddeeko VPN teriiko tumwandibadde tusaako VPN ate mu butamanya bwammwe VPN enywa data gwolikozesa mungiko yandibadde ali less kakati namuwulira lulinga ayogera ku TikTok nti waddiramu okwagambira president agenda mungamba TikTok no TikTok Nobert yayagala ogijjako fulufiga amaanyi agalina nedda nigula ekisse buli kimu okutwala abantu abatalina amakulu nti balina amakulu I'll be honest bwamina kayanja nze asinga obutayagala fulufiga kino njogera mu kirumamu saagalira ddala fulufiga ne bwe mulaba vidiyo eze njibuka kuba mmanya bwe banabazanya agenda kuwemula lwaki tova ku bintu bitalina makulu ne tuweereza eggwanga kale mukavde nyango bekubita tuli mu discussing abantu abali eri abali mu kuvuma abantu bali mu kwewemulira okwo oli bwawemula famire y'oli mbu kitaawo yajja wano ye n'otunulira omukazi omukulu nawe oli ku famire y'omuntu Negro so your submission was ku mwana mulenzi amanyikiddwa nga Big Eye naawe tomusecondinga okolaki sina twandyesimye nti fe abali mu ndongo emba njagala okola ki enasana bwemba ngenda otegeka enasana artist eriyo munnange gwemmanya asobola okuntegeera sikumazzaako kugamba olina achievement abantu ab'obuvunaanyizibwa teri ayinza kulonda Big Eye teri ayinza kulonda Rain okulambisa tuleme kuzanyira kale olina achievement ki akade kadutwala mu dakiika emu njagala twogereko ku show ya Rwagaddi bwe yali Negro always Rwagaddi it was too bad it's too bad sasobola genda nali nina okubaayo I think nali mu kusaba nesitasobola kubaayo naffe twogere gye twali njogedde bwe nali I'm a very big fan of Rwagaddi Chinuma sasobola kubaayo era Chinuma nga bwe mpulira mbu show ya musala siri sure kuba sijja kuwa chestari naize channel mu butiko
Calvin walaba ku bannamawulire bannamawulire abasinga abamu ku bakwano gwaffe mikwano gyaffe batambula ne beeragira mu gundi mu hall agamba tebalabanga show ewadde bannamawulire eddembe nga show ya Rwagadi Rwagadi twaliko ku federation naye yavaayo n'agamba nti buli amujjako interview ng'oli munnamawulire ajja tandika obbasasuza lwakuba content waabwe oba yeboogera tubifunamu nnyo kyamuguddeko wano mu show nga anyway kale yafuna abantu abali byo eti gundi eri etya ku Rwagadi so jjajja w'abaana Rwagadi wadde nga abantu tebaali bangi naye toyinza gamba nti temwali bantu ate ekyokubiri toyinza gamba nti teyakola kubanga tables zonna zaali sold out bo be bamanyi lwaki tebaatandinga up naye nga tables zatundibwa kuba nange mwenyini nagula kaadi nagula tiketi nagula tiketi enkuba neŋŋaana okutuukayo kati toyinza gamba nti Rwagadi teyakola ng'ate tiketi yazitundibwa Calvin Alien Skin yamitize ne Palace tetuba kyaliwo okunenengana Alien Skin kintu ekyo banja bambuuziza nnyo Alien Skin yabadde babadde mu bitundu by'emunyonyo Alien Skin ne basisinkana Palace ku kkubo nga bayimiridde Palace bwe bayengedde moroka za Alien Skin kino Range Rover kye yakuba ne baziraba Palace n'abayaye be bonna ne bakwata amayinja Calvin na video twagira kati oyagala kuwakanya footage walabeko nga bakwata amayinja nga bakwasa amayinja ne balo Palace yakuŋŋaanyiza amayinja n'otuuka n'okateekako eno mu saati bwoti Palace akwata amayinja Alien Skin ayimirira agamba omusajja omukulu ekimukwasa amayinja kiki bw'ayimirira bw'ati amutuukako amugamba brother wadde tetukwatagana naye okubuuzaganyako kya buntu ate Palace amayinja tebaagasudde akuba bwe namaze okulaba incidence eyo nenkubira omukyala ali awo ayinawo edduuka nangamba baba abasajja bategudde ne babuza baani nti bano abamayinja famire nenga otegezaani nti mayinja famire bakuŋŋaanyiza wano amayinja ne batuuka n'okutwala bye mbadde nkuutirako ebigere nti kiki ekibakusikulutudde kityo ekibagigumidde manyi bweweekanga olubuto bwoti balabye moroka za Alien Skin nga zijja Palace n'akankana olubuto bw'ati yabadde agenda kuyita munaga kisobola okuneeyimirira wano nangamba nti kankwate emigemero ate tewagalabye nedda tebakutte mayinja oli ku Success FM weeyita munene okwata mayinja ate kiki oli ku Success FM Success FM oli program hotspot ebeerawo buli lunaku lwakuva Monday paka Friday naye olunaku oyo mwana bw'atadduka akwata mayinja mbeera ne Calvin Kayanja awamu ne Dr. Negro njagala mutukubire ku masimu ku noti 756 964 Airtel noti 756 964 MTN noti 779 540 njagala okubuzaako abamu abali yayebwa mami ekisaasi mami naalo nkasubire oli kiri yawe ekisaasi ne Peter oyo mwana Palace bw'atadduka akwata mayinja wanjisebo kale naye balekuwuliriza Nigulo mundabire n'omulangira Magemu Godfrey oneerabidde omusajja w'omulaba akagaati bambi kyakagenda alaba kamubuuka mu matama ajja kutereera mu layini nze mulaba ani oli ku bya Palace n'Alien Skin nga Palace yakutta amayinja kati gwa amayinja tewagalabye omusajja omukulu n'okwata amayinja era amayinja singa tegaabaddewo Palace yabadde agenda kudduka emisinde omwana yabagamba nti tuli kirooto kya ntiisa bw'otulengera ng'omanya giwunye wangi mbalamusiza nnyo bakama kale naye balekuwuliriza Dr. Negro mundabye na Rubini Kayanja wagwan abadiki esalamu kakati banaye mwebale nnyo okuleeta omulamu omulungi omuntu ataliwo omuntu ayeremereddwa obuganti ogenda mu obukulembeze atukolere ki olaba nabigayi tomuwa ebyabantu bamaliriza wanyi kale afanda Ivan Echambo
Twagera tubuliza mubanga tukuliza nebonga mwetunyumira. Muli mu balakisi. Mwinayo ku mayinja eyo palasa ageetaaga. Calvin, hello. Kaina we kuwuliriza sebo. Majoka kwagala ngakati omusajja oyo. Kali buli kaje ogenye ngira go musumba. Ali imbensi. Ngende ko gunjo omwaba ina pula nze munzukulu. Okay. Omwavu subula amayinja family gagula buwanana. Wanji ojja kugaggawala. Yes sebo. Mbeba zoma mwogo mulete kubanga tine kwanga Uganda we yatuka bakobera nya abantu. Okay. Abawe muli okusinga tatu akole ebitu. Webale nnyo. Wanji kale sebo eno timbe mwendala twazibako TV olw'ebigambo byogera ku ma TV ne tusigala tuwulirize radio muzere ku Success FM n'amayinja mugeetegule bayinza okugaba twalako palaso. Wanji hello ngompitanga amanja wanji ogamba kisebo lwaki tosuubula mayinja gafuna kiralu mu mayinja family kati gafuusa migemera wala mu mayinja family. Kale sebo wanji ono eriya wane wakiso palasi onabo kwate jinja omusajja ayizobanga aliwala ejinja likolawo kati mwazeeyo mu pulayimale mwatandise kulwanisa mayinja mwekubyakubya obukondekonde mukuba empewo ate singa omukazi yange singa babeerako kunekyokwisya senga ndi musanyu omwami okuleeta omusajja mukulu n'ofuna amayinja nga kyekyokulwanyisa kyo okirabyemu oli yabadde olabye obutiitiizo kati singa amayinja tegabaddewo yandigumazizza mbiro entiko yekula kwanjagala okubuzaako abantu siibula nigro siibula ove wano nze Dr. John Negro musawo bye oli gusikudisi specialist moki Calvin Kayanja nga bulijjo abantu bange ab'emukono batumiddeko mubeere bulungi. Yesu Kristo mumulabiranga ddala ku lw'Essande.